ezibeera mu madini kyogamba mu bukristo gyekiri abakristo bo batambulira ddala nga robot. Ati wagamba nti ekyabagobesa mbu baleme kukyankalanya biri ebyokulayira biki kati byawedde nsubire ngagenda kudda anti kati bagenda kikolanga ettima tunuulira amafuta beeyi y'ensi yonna amafuta gamala ne gakakkana bagamba lokakana ate Uganda kyayongera kulinyisa bulinyisa ne bajjako UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Nyo webalire ddala omulungi akyekumidde ku mukutu. Kale olwaleero ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi guwedde ku mwezi gwa kutaano abaana bazzeeyo ku masomero abala baddayo wiiki eyo ejja. Mwebalire ddala badde batulindiridde mu kulikeyo mu Yidi Arsenal netegekera Champions League. Cabinet yafulumye mawulire mangi agagenda mu maaso wano mu ggwanga ebyo tetwalabiseeko era twali tulina ebirala betukolaki betugoberera. Joro Ssenyonyi naye yakomyewo ku bwalu leader of opposition mu parliament eno twafuna speaker omulala naye oba kale sebo nkwaniriza nayanziza abannayuganda muli mutya kansubire muli bulungi olunaku olwaleero ne leero tukomyewo by the way nga mpiseewoko kano katono nnyo waliwo mama wange yagambye olina omusango ngenda mukuwa ojja kwogera naye. Musango kyate ajja gukubuulira ebigenda mu maaso by'omu ggwanga obiraba? Mbiraba. Omanyi ebintu bingi bye twogeddeko wano nga twogera ku politics ne biyitirira naye ne tusigala nga tuyitibwa abalalu kati naye saawa ya leero fe abaali abalalu kati ndowooza tugenze nga tulamuka buli munankyukakyuka yenna kati takyali mulamu okitegedde? Nkitegeera ngezaako. So mbeeraawo nemba ebyokukola nalisaaki mungi naye mbadde saagala kwogera nnyo ku byabufuzi ate leero sigenda kwogera byabufuzi nga njogera ku gavumenti y'NRM. Leero ngenda kwogera ku facts oba otegeeza ki? Ku ebyo bannayuganda be basuuliridde nga ababalwanirira bawoza kimu. Omanyi Kyagulanyi buli wajja n'abeera mu bantu kati yali mu America. Waliwo omukyala Munyarwanda omukyala oyo nabaga nti abeera mu Nankulabye eyo mu East Church West Church Zone 4 gyawangaalira n'omukyala oyo abeera nnyo ku Kyagulanyi nze amuyisaamu eggaali nina ekintu ekintakula omutwe kyesitategeera oba ndi mulalu ndowooza mujja kuba muntereezaamu awo mu kusooka abagwira abali wano bakwata ekifo ekisooka olw'omusitire tulina abagwira bangi mu America mulimu abagwira naye nga bakola abatono bebe abaliyo awo. Bungereza erina abagwira bayitirivu, France, China erina abagwira abasuubuzi abakolerayo abasomerayo n'abalala. Tulina wano abagwira abatalina na mugaso naye nga n'ekibateesa wano bw'okibuuza gavumenti terina ansa gyekuwa. Namba emu tulina Ethiopia. Aba-Ethiopia bali wano naye mu Ethiopia tewali lutalo. Tulina Abasomalia. Abasomalia bali wano. Somalia tewali lutalo. Eno video njagala nje bawe si mu mutima mubi mu mutima mulungi ne baddugavu bannaffe anti wulira ngenda kubuulira era solution eri mu ekyo. Nabadde ndaba Kagame ng'ali mu kulaba omupiira nga mu butuufu Kagame nampa ekifaananyi kya Jinping. Kagame nampa ekifaananyi ekya Traore atambula ekiro n'ayita mu bantu abeera bano abakesisi abeera enguudo. Kankutere video awo lwaki nkunyonyola. Bonjour. Comment vous allez? Yika lafi. Zakramba. Tum kibare. Yam yika lafi. Ok maman. Ah d'accord. Quand on va maintenant pousser am yibeo. Ni tumto. Ami. Inch'Allah, merci beaucoup.
then otunulire ne Kagame engeri gy'abadde atudde, otunulire ne Vladimir Putin bw'abeera ne Jinping abeera eyo mu byalo bya bulimi naye nga president namba 3 tosobola kulaba ku Jinping amagye mulimu ebintu amanyi bwe twali ewaffe edda bwe twabeeranga ewaffe twalabanga ng'omubbi omwana bwabba ssente ne wano mu Kampala kikyaliwo mulimu omuntu alonda ssente ne bamanya nti yazironze kakasa kyenjogerako buli omu yali akirabyeko naye bwe twabeeranga ewaffe omubbi bwe yabbanga ssente oba n'azironda bamukwatanga batya nti mu kusooka kwa byonna omubbi ono bw'atuuka ng'abbye ssente katugeze miliyoni nga 2 atandika okukola byabadde takola atandika okunoonya abantu agenda mu dduuka ekintu eky'ebbiri alya nnyo ebyokulya yeeguzaaguza ebintu amasimu agatali mu myaka gye kati nga weeraba nti sipiika bwe yali mu kifo nga tanabatuuka kukibeeramu nti abadde yeejalabya nnyo agula n'emmotoka ezitasaana mbu abadde ne bondi eyo naye nga erimu zize ogula otya emmotoka ya miliyoni 8 n'ogula emmotoka 10 n'otagula mmotoka nti ya business just kutambulira ekyo bayita obubbi obw'okwejalabya kati ewaffe bwe wabeeranga ababbi bwe batyo babakwatanga nti omubbi ajja kubba akakadde omuntu abeeramu n'omutwalo n'agulira wiiki namba olubba akakadde agamba ono bamuwe oli bamuwe tanatunda season bamumanyi ku kyalo nti talina kye yakoze oba kye yagyemu ssente ezo tabulwa mu bintu almost ava n'ewaka n'agendako mu senta n'atandika okujalabya ssente era we bategeerera nti ssente zaabuze ne bagamba gundi yabadde mu tawuni asaasaanya ssente ne bamukwata era olumukubamu ng'ayogera kati tunuulira kyenjogedde abatakitegedde ndowooza osobola okutunuulira sisitimu eriwo etambula ojja kulaba engeri gye bagabamu obuyinza nti n'abatasaana buyinza bagenda kubanga babawa olw'ensonga nti emotion yonna eringa ya bubbi okitegedde kakati ebiriwo ebitambula nze nabagambe nti politics namuvuddeko kuba kati ndabye kati video ezisaturatinga tutunulira abantu abali mu kaaba simanyi muzeeyi Museveni ntaasa Museveni twakava mu kulonda otimbye n'ebifaananyi bya Museveni mugundi ku nyumba yo Museveni si abitimbye anti ngambona akaaba abawadde bakaaba be bamenyedde amayumba waffe kawala ekisooka mu byonna bwe twali abato tukuze nga tulaba bakitaffe oba kojja baffe oba bajjajjaffe nga bakwata amataka ne bagawa abakatuliki abakristaayo oburokole obusiraamu naye omusiraamu agenda n'abeera ku ttaka ly'omuntu nga baawaawo bazimbe omuzikiti oba obwakabaka nga bwawaayo ettaka kati kankumenyere facts nga ntuufu okitegere nti kabaka yawaayo ettaka abasiraamu bazimbeko omuzikiti naye imaamu najja n'atandika okuvumirira obwakabaka kyokka nga ettaka lyaliko tebaaligula obusiraamu nga sente tezivangako mu maka namba 2 ne bwowaayo ettaka otya basigala basinza abasiraamu baabwe Muhammad gwe basinga bagulumiza kyokka nga wewaali Muhammad si ye yawaayo oba Yesu si ye yawaayo nti eteeka NRM oba gavumenti y'NRM etambula ku mateeka ga Katonda nti ne bwowaayo otya tolifuna dduwa tolifuna swara gye basabira abaddugavu abaze nga bawaayo mu madini nti nga bw'olaba nti kati bateeka olunaku olw'okujjukira abe na mugongo waliwo saavisi ezibeerawo mu makyaki nti obukatuliki bugambe nti twebaze abo abaatuwa amataka nga tetunaba kufuna ssente mu myaka gyonna emikadde nti oba omuntu yawaayo ettaka oba kitaawo yawaayo ettaka bazimbeko ekkanisa oba naaliwo ekereziya balimeko teri muntu yali ataddewo saavisi oba faaza oba paapa nti basabire beebaza abo abaze nga yawaayo ettaka oba bateekewo misa yaabwe bagamba n'ebyapa ebyo biri Vatican anti kati omwaka guno
guno mwaka ogwa 2025 oguwedde Roma oba Vatican yeyongedde okukola ssente mu bukatuliki bukristo nga kugamba nga Roma bwetwala Roma Empire mu ddiini. Omwaka gumu yakoze trillioni 3 n'obuwumbi 21 obwa dola ezavudde mu bantu okwetooloola ensi. Luli baali ku biliyoni 7.5 ne kati ate kyalinnye nnyo nti abawaayo bangi amalwaliro. Wali owuliddeyo kati tudda mu byamazima, wali owuliddeyo wane Mmengo eddwaliro ly'Abakatuliki nti waliwo olunaku lwe bataddewo bagabireko abantu katubeere kale kabefule nga UN nti bataddewo olujanjaba lwabwere nti kati Ebola weeri nti baguzeeyo eddwaliro ly'Emmengo kaliguleyo masiki zirigabira abantu. Batera otegekeza enkuŋŋaana z'ebyobulamu. Sizirabanga. Ezo enkuŋŋaana z'ebyobulamu za gavumenti si za Mmengo ng'eddwaliro oba ery'Abakatuliki. Mpayo eddwaliro ly'Abakatuliki waliwo omwana asomerayo bwereere. Tusomerayo ku kasente akatonotono. Lwaki si bwereere ate ng'ebintu bya Katonda mutugamba bya Katonda. Ati kati balina osasula abakozi nabo. Papa tabawa baateekawo n'etteeka gavumenti ebafandinga ku mpaka. Era faaza ddeeri n'akwata omunyama n'agamba nze siribafiiririra Museveni tajja kumpa motoka kyokka nga yajja kuweereza bantu. Kati kangambe kino lwaki nkuleetedde ebyo tulina waliwo omusajja ngenda kuteerayo wano ekifaananyi kansala LC5 bamuyita Erigard musajja we waffe ye yawangudde akalulu k'oku district. Bwe yamaze okuwangula nakubidde muganda wange n'angamba omusajja yabadde akaaba ne mubuuza ate yabadde ki n'angamba nti yabadde yeeraliikira yafunye okweraliikirira okw'amaanyi ku lw'obuvunaanyizibwa bw'agenda okufuna kyekyamukaabiza. Netunuulira ababaka ab'e Uganda ba MP be mulina obuvunaanyizibwa tebabusekeramu nga si babbi obuvunaanyizibwa tebubaako kuseka kubanga oba weeraliikirira kati kyekimbyawo anti bubbi buli bubbi si buvunaanyizibwa nti ngenda kuweereza abantu. Kakati yasoose kweraliikirira abantu obutabalyamu lukwe kubanga omulimu gwe kuweereza yeraliikirira bayinza omugula anti wulira alina okuba nga akola kiro na misana nti omulwadde ajja kulwala omukazi ayagala kumutwala ku ddwaliro kumonitalinga sente za gavumenti amasomero gali gatya enguudo ziri zitya kati mwazeemu Ebola kati ye kyekisinze okumukaabya oba okumweraliikiriza obuvunaanyizibwa bwagenzeemu nti bujja kuba businga bwabadde nabo oba obwafamire. Babasasula naye buli buvunaanyizibwa naye kati ebibaka byamwe ebya Kampala palamenti oluwangula mbu baserebulating ujakubyeko bugule. Tukyalina ekizibu kinene era nze buli wendaba abavubuka nagenza okunoonyereza nga abavubuka b'e Kampala ku buli 100 oba Bannayuganda okujaganya kwe mwabaddemu mu Arsenal ey'akabu nga kusobola okugyako gavumenti nga 4 oba 5 ku bungi bwe mwaliko nga singa muba mwekozeemu omulimu gavumenti ngezi njagala onfune bulungi gavumenti zavangako nga zirina ne tanka. Sawa ya leero mu America bali mukwekalakasa juzi wano omwezi gwakayita gumu nakugamba nti gavumenti ya Uganda obuzibu bwe tugenda okusanga nga Museveni avuddeko si buzibu busooka nti batubanja cash. Kongo ejatuka nga etuboora, Sudan etuka nga etuboora. Kugamba nti operation z'amagye ga wano ba gavumenti ya wano weekoledde wonna bali tuka nga batusosola nti mwatutira abantu baffe tuba tugenzeyo kutaasa bo bennyini bebetta ffe tuteekayo UPDF ebataase era bakolagana gavumenti ku gavumenti UPDF walabyeko ng'etaasa omunansi weeyoona oweri oba mulinda bulinzi UN byebagamba ate nze ne byendaba biba biralamu ati bagenda n'ezo zisukuli okutaasa mubaamu okuleepinga abaana b'abantu oba ogenze kutaasa bali okutaasa kubaamu okuba bolodi abayeekera bye bakola ebyo kati bano baba bagenze kufufukaeza enfo za lwaki zi UN tezigamba bayeekera ne ziyambako Uganda okugyongera amaanyi? Lwaki bagamba nti Uganda muveeyo
anti kyogamba Uganda yemuyekera Uganda si oba omuzungu yemulalu ayogera ebyekiralu. abazungu nabo balina ebyegundi byabwe baba baagala kubanga Kongo tukimanyi eggwanga erisinga obugagga baba baagala kubbayo kati bano bagenda ne babagwira mu ddiiru zaabwe. Kaakati olunaku olwaleero bagamba nabo abayekera bali embu bali sponsored era abazungu bennyini babateekamu ssente. Olunaku olwaleero mu ggwanga lya Amerika Abamerika bali mu kwekalakaasa naye ekyabaleetedde okwekalakaasa njagala nkuzeeyo emabega wiiki ewedde ku Sande ya wiiki ewedde we mwajaganyiza Arsenal waliwo omuddugavu myaka 20 yakutte shotgun era naye n'alumba ku White House n'agamba nti Yesu yamwoleseza nti alina okuta Trump ensi okutereera ne bamukwata era bamukubyemu awo amasasi kubanga yatuuse ku White House n'akuba amasasi muve ku biri Trump be bamulumba mu hotel eno wiiki ewedde naye amawulire tebaagataddeyo lwaki nti omanyi buli wobanga ogenda kufa otandika okulaga okugibwako obubonero obw'enjawulo kati omuddugavu oyo yagambye nti Yesu ye yamutumye sawa yaleero Abamerika bali mu kwekalakasa bagamba nti Trump abonoonedde erinnya eyo nti Amerika yena ne bwabanga musuubuzi wa bulijjo buli wanaalaga bajja kubanga bamusosola olw'okuba nti gavumenti ya Trump ewakudde nnyo entalo erinya ng'eggwanga kasita bakuwulira kati n'Amerika ne bo bamuwulira nti mu Amerika kati olowooza Omuyisirayiri alina waalaga nga sinsi mukwano gwe America akyali super power anti singa avaako kitegeeza Abamerika nabo bajja kubonaabona kyova olaba beekalakasa bye nagamba wano abantu naye mbagamba nti wano tuliwo naye tayimu ejja kutuuka kati bw'otunuliranga abantu abatategeera abatategeera be bantu abali wano mu Buganda bo balowooza nti omunyankole ena akola muki mu gavumenti abanyankole bw'otunula eyo babamenya okufa obufi abanyankole abamu basinga n'Abaganda abamu okubonaabona bo ne balowooza nti Museveni waleeta Baramu n'amugye ewaffe e Bunyoro baleeta Nabbanja n'aleeta ani n'amufuula minisita mbu Bunyoro nungi genda olaba abantu abaabeeranga mu mayumba gaabwe bali mu tenti e Bunyoro we baayisa amafuta wonna President yawaayo sente basasule nene kati abantu tebalina wakusula bali mu tente bali bubi kati naye ne baterawo Nabbanja kati muba mulaba Nabbanja mu mawulire ne mulowooza Bunyoro eriyoke okitegeera ebiru mu eggwanga biyitirivu naye katudde ku nsonga eno natunuulidde abantu engeri gye mucelebratingamu kyova mbagambe nti amateeka g'eddiini ne bwowaayo ne weerekereza n'owaayo eri kyaki oba omuzikiti osigala ofa ate n'abasinga okuwaayo mu makanisa oba mu misikiti be bakyasinze n'okuba obubi naye ate bamaseeka bw'osooka weebuuze abasiraamu bwe tulaba nti be bamanyinya eddiini ne balondayo seeka omu nada ku kituuti obwakabaka obwo naye nga batunda eddagala lya kinansi kibi okutunda eddagala lya anti bwe batunda eddagala ly'ekinansi balina okimanya nti eddiini terina kubaawula ku buwangwa bwabwe naye ate muli museeka ayogera bavumirira ekinansi n'owulirira eddala nga walabako kasumba ng'avudde mu ddiini y'obusiraamu nadda mu bwekyo walaba bye bamwogerera nti kati agenze kusamira biki abantu tebayawula mizikiti girimu ebika ebi kati omuzikiti gw'ekibuli guli ku nnono ab'ekibuli bali mu kano nkakasa onfunye bulungi naye abooludi Kampala bali mu kano yessa okitegedde nti ogw'ekibuli gutambulira ku Nakibinge kubanga ye jjajja ava Mengo balimu olumengo oba olufirika naye kati banno oludi Kampala bali mu Lwentebe tugamba n'ogu nkitegedde kati eddiini weyawukaniramu oba erimu obuwaayiro obwo kyova abasinga obungi bo tebabitegeera nze mbadde manyi nti ekyo okubeera bwekitera kugeza ku kukakkanya ki ntalo ezibeerawo mu madiini kyogamba mu bukrisitu gyekiri abakrisitu bo batambulira ddala nga roboti kitegeera ne bwowaayo ettaka tebalina gundi yonna gye baali bataddewo
nga yebaza omanyi ebintu tutambulanga robot nze nga nkola experiment nti omuntu yenna omwavu bwakukozesa ayangu okusasula naye omugaga asigala agamba nti alindako nja kusasula ngagala zozaamu neweebuuza gwe eyazadde eyakoledde omulimu wenatandikidde nompa omulimu lwaki oŋŋamba ndindeko ko omugagga aba yeerabira kati baba katuliki beerabira nosanga profesa alina diguri ne bamugamba mbu omusota mbu Katonda yagukolimira mbu gulirya enfuufu gulitambulira ku nfuufu profesa alina diguri musomesa oba master oba gundi bano doctor naye nadda wali oluyingira mukyaki obwongo bwe buddeeri yasoma emyaka 3 okuguka nadda wali pastor namugamba Katonda yakolimira omusota gulirya nfuufu era gulitambulira mu nfuufu omusota wali ogulabyeko nga gulya enfuufu olabye omusota nga gulya enfuufu olwokuba gutambulira wansi kati nabo ne batandika obateekamu information na Yesu jajjange ebbanga lyobaddewo jajjawo tagendangako musabo oba gwe kitaawo gwokuze naye nga akuweerera akulidde mu kulima akulidde mu kupoota akulidde mu kulwana okukozesebwa ng'akarogoyi okulaba ng'asobola okubaawo osome ozadde omwana wo atandise okukolimira jajjaawo maamawo eyalwana anti waliwo endagaano bajjajjaabo ze baba bakola ze totamanyiiko kakati katudde wano awali ekinyusi then nja kuvaawo oluvannyuma tutunuulire okumenya okwatandise mu Uganda juzi nabalaze kye bakoze eri Ishinjiro mu Mbarara eyo side zeeyo mwankole nti baamenya amawulire ga Uganda oba TV za Uganda ne zitaga kavaling ne mu kibuga Mbarara city mu nnyini namwo ne bamenya naye government amawulire geno ne gata kavaling kati njagala okwebuuza government mwagala abantu nga bapeninga oba nga bwe bali oba mwagala entobazi okusinga abantu bafa ku bulamu bw'abantu entobazi nazo tesinnungi okubeeramu kale ekiri kyenkugambe nti omuntu bwabba ssente tasobola zikontrolinga onfunye kati bw'obeera nga gwe pulezidenti ogoba otya abantu mu ntobazi entobazi zisasula bameka abayingira mu Uganda abalambula entobazi ate era si kirungi okubeera mu ntobazi si kirungi naye baziteekako we bazikolera baaliwa omanyi gavumenti erina omusango ogugamba nti obutamanya tekikugisaako musango mu constitution ya Uganda naye mu mawanga amalala gonna kikuweesa bbeero kubanga oba tomanyi bw'obanga bagamba nti obutamanya tekikugisaako musango omulalu tebamusiba tulina nakuvunaana bo obutatusomesa mateeka ago tugamanye etteeka limwalirawo we mbadde nzija bwebanga gavumenti mukozesa amateeka njagala nemme etubuulire nema yatandise 2-2 njagala nemme etubuulire abantu abo we bazimbira mwaliwa nema mu Uganda teyalimu yali teoperating era abantu be bamenye bonna mwandidduse mu kooti nema ne mugitwala mu kooti ne babuulirawo maatuukira okugulira ne muzimba gavumenti ng'eri awo etunula gavumenti erina property zaayo bokera nojanga katugeze nga ku kitebe kya government nga katugeze government yazimba nga boraba anti polisi ya CPS wabaawo ekibangirize kisigalawo government we parking nga wekola ki boja noyagala okuzimba ku CPS yo ba kale institution yo ya government bakugobawo kale nga ku City Square awo bakugobawo ne bagamba vaawo property ya government abantu we batuukira okuzimba mwaliwa nema teyaliyo atikati obagamba bagende mu kooti era bagenda sangayo gavumenti omanyi gavumenti ngenetera okuvaako etandika okukola ebyekijega era byerimu bya kijega sanja teri kwebaka omanyi abasinga obungi bwemanga mwaraba ku firimu ya Thanos bwe yakubanga olutoli ng'abantu babula ndowooza Thanos gwe mwetaaga mu Uganda atandika okukuba entoli Uganda esigalemu abantu nga Museveni ne family ye oba n'abakozi be tulabe oba asobola okufuga eggwanga kuba kati buli muntu wagezaako okufunira essanyu wonna kwegamba system gyalimu eringa ya bizibu nti gavumenti yeetuukawo
ogenze ovudde wano badde wano emyaka 2 tolina kyofunawo ogenze ebwero okubya ekyeyo ofunyemu akasente ozimba akayumba tayagala okazimba kitegeeza twetaaga okubanga tusenguka Uganda tumulekere Uganda tulabe oba asobola ogibeeramu tulabe drone zinadamu okukwataani oba omusolo URA negujjawa natera okufuluma eggwanga ojja kwetaaga ndagamuntu ojja kwetaaga passport ne bw'obifuna era byonna bya gavumenti ojja kugenda kuŋŋamba olaba kati nga bano abaana abali bweru olutalo bwe lwatandika baasigala Dubai kati singa wabawo system nti mu Africa bw'applyinga obutuuze tubukuwa nga okwaba ebijja mu maaso era mu future waliwo enkola y'okugenda ng'omubunzibunzi kyova olaba twagala amateeka ga Africa gakyukemu oba oliawo Museveni tumulekere Uganda n'abantu be ne poliisi tulabe poliisi eneerunda ebisoro omusoro mujja gujja mu ntoba entoba zikola magoba ga sente meka mutuweeyo budget ey'embalirira tubya mutujjizaamu mazima banange mutuleke mutuyambe twakulonda naye lwaki temutudduukirira amajja ne mugatuyiwangamu ne tutya aza okuva jjo nsiiba mutoyi mpama bupami olubuto oluluma bannange byaddala bukwana byaddala kubuulira ebyaddala nga gwe babikidde omusajja omulundi ogwakubiri sikyasobola buli kimu kinnemye bannange mutuyambe mweno faino ya mutugaa nti mubalambude nga bwe balambula ekasese ne balambula ekagadi ne balambula mu paaka zonna ezirimu ebisoro mutugambe nti wanne namuŋŋoona nti abazungu bazeewo b'Abannayuganda ne balambula mwakozeewo miliyoni 100 mu nsimbi eza Uganda mulyoke mugobewo abantu nti gavumenti yeetaaga nnyo ebisiraanya abantu ddala okusinga abantu kubanga gavumenti eriwo okukulaakulanya naye bwe nzira ku sayidi ya gavumenti kati abantu mbabolereza kimala kati ngenze ku gavumenti wekyusiza mu kiti neefudde dda gavumenti mubanyige amanyi lwaki njagala mubanyige ate ogubadde Kyagulanyi yagamba nti abantu ba Buganda wano mujja tuka nga mmwe mwekka abatalina wammwe we muyita wammwe Bannayuganda omanyi twakitegeera mwegata ne babloga ba NRM ba gavumenti kati osanga omukyala bloga wano n'aveeri n'agamba Kyagulanyi kati waliwo ngoyo Frank Gashumba yagamba Kyagulanyi bamuwadde obukadde 10 obwa $, agenze mu America nosanga n'abasirusiru bagoberera alaali oyogedde ku nsonga mwana yattulamu oyo atulyamu sente naye n'ebigambo binga ennaku zino tebakyabigoberera nnyo basooka nawo byekenneenya anti wulira kakati abagambanga nti Kyagulanyi akola mu gavumenti sente yesaawo okaabe tebamenya wa Kyagulanyi kubanga bwabibagamba biba byabulalu Bannayuganda nze waliwo ekintu kye nabatunuuliddemu neneewuunya neŋŋamba nti eno nsi kituufu Nobert Mao yali mutuufu okwegatta ku NRM n'abanga ajjayo akasente abantu b'olwanirira oba katugeze mu bulamu bw'omuntu buli muntu malayika wa mulala nti nyinza okuba n'amagezi nenga sharingira omulala nenga sharing naye kati abantu bali mu zichallenge tunulira saawa zino kati we mukaaba abagambanga nti Kyagulanyi nti ajja mu gavumenti sente era bye ba gavumenti nga bateekawo muno tulina engeri ya propaganda kati ng'ogyeko bano ba program leader bano ba blogger waliwo abantu nga bwe bawulira nti omuntu bamukute wa byabufuzi agambe ebyo tebinkwatako onfuna nze ndi mu bizinensi yange tebakute wange fe Bunyoro tugamba nti olikaliza biri nseeri nyencha biri owaawe nti ekiri ewa munno enkya kibawo kati saawa zino abaali baseka nti abaana baba basibye mu makomera kati ndowooza namwe mutandika okiroozaako Museveni n'obonookaaba otya tagenda kulekeraawo ne bwe munaakaaba mutya naye era ngugambe nti ezo simbolizo z'abantu nga banaatera ova mu buyinza naye maziga agawulira ne bw'anaagawulira tagenda yimmiriza okitegeera kubanga yakugambe ekintu kati kiringa bw'ogamba nti tuzaala abaana kuba kati Museveni abanga taata waffe ffenna mu Uganda kubanga
yali mu kiti ekisookerwako ye first people mu Uganda. Ye muntu asooka. Kati omuntu asooka yandibadde nga omuntu bw'okula otegeera mulimu stages etuvaamu era nja kuba nzoogerako nti Stone oyinza okuba nga olina ekintu omwana ayagala nnyo okizanyisa nga tekirina buzibu n'okitunula n'ogamba kamuleke azanyise asanyuke nga weewala kkerere omwana okuba nga akaaba bamugyeko omupiira ogw'okuzanyisa n'ogumuwa era amasimu taabu masimu n'ebirala lwaki babibawa nti omwana abeererewo omuntu bw'abeeramu wano baamenya mpaka yiri eri ku kyaki ne balekawo Starbucks ya William Ruto ne bagirekawo n'amakampuni amalala agali mu Kampala nago ne bagaleka ag'abayindi ag'abagwira gwegamba bw'oba ogenda kola business mutandika okukola nga First Family ezimu bwe zikola funa National Day ye Kenya funa National Day ye Tanzania ojje wano ng'olinga mugwira awo gavumenti ojja kuba ojja era n'omusirikale ne bagirabako bwati awo n'omugwira weeyagale okitegeera abagwira be bakkiriza era Uganda eringa yabagwira olwofe kiturekawa tunulira banansi mu celebrating bya Arsenal mudawo ne mujaganya mbu mujagaliza Arsenal ne mudda mu machachi mbu muyite Yesu abatasi lwa mugende Bungereza Arsenal jejewo mu 7 owe mugambe ntirekera okumenya kati bakole batya kubanga baweebase kigureda ne kijja ababadde bagezaako okuwalira ne bakwatibwa nze bwe natunulira enfuufu Kyagulanyi gye yalya mu butuufu nawulira ekiseera natuuka ekiseera ne ngamba omusajja akoze kyakoze obuvunaanyizibwa abulekedde ffe naye abaasooka okukalagira nti tukabanje bali bweru baliwa bweru abalala bali mu kkomera abalala kati abaana bonna abali mu kkomera gwamu amaanyi okulaba nga bannayuganda bali bweru okusigala nga bajaguza emipiira ne batanoonyawo na lunaku bakusiba Besigye akyaliyo Besigye wabera bufuzi mwene UP bagundi bawayiswa mufumbira gyebali naye kyakyewunyo nti musobola okukwata emizindaalo ne mukubalaale neva wanegali paka eri wa bakuli muli kwasema ne mutegeka ekivulu ne kijjula bwekiti ne musala ebisolo ne mukola ki mulina sente temunabeerako bubi ndaba gavumenti ebakoledde bulungi yenaalemu temunabakaabako kati Kyagulanyi mugezi sooka osereke Kyagulanyi nkusaba busabi baleke gavumenti esooka ebanyigge batuuse ku sseerisembayo bajja tuuka bamanye nti bulijjo oli wa mugaso gye bali okitegeera nti ffe batusibidde byabufuzi naye bwe batusiba bana balinamu obuduukaduuka baga byabufuzi ebitukwatako kati kabasooke babanye ate nomulowooza batusibira misango ki kati gwe bakumenyedde ki woli mbwankuba mbwamaze owazimba galema okutambula wazimbawo omwala byaga kati kankuwa ekyokulabirako ekigenda osula ikonomi ya Uganda amawanga gonna omuli China Japan n'awalala Japan yemu ku nsi esingamu ekibuga Tokyo kyekibuga ekyasinza obeeramu abantu nga buli lunaku kirimu abantu miliyoni 5.49 padde teri kibuga kirina abantu bwe bati Shanghai yegoberera ne kuddako New York City ne kuddako Dubai n'ebibuga ebirala ebya China naye Tokyo buli lunaku ebeeramu abantu obukadde 5 obukadde 5 abawangalira muva ku basuubuzi abasulamu busuzi abakoleramu banansi abagwira bananyini kibuga abalinamu polotium n'abapangisa bakusoma okukola ki then mu basuubuzi efuna olunaku almost $1 billion ngemu ate era n'ebyo ebibuga binene kubanga mpaka nga Masaka kibuga China bwe yali emaze okuteekawo kye bayita China City oba Shanghai City oba Beijing City nga olaba Kampala City tebagoba batembeeyi bali ababadde mu kikuubo ababadde mu Owino ababadde mu kibuga wakati babakwata ne batwala nga nansana kati China yo mu kudeploying nekwata abantu abo bonna ne babawa contract be basindika mu Africa ne basigala nga bakola kubanga olaba abantu abo batunda leja ezo leja zikola ebitundu zibadde zikola ebitundu 25 ku buli 100 mu nyingiza y'eggwanga kati enyingiza bagisalako nga basasula emisolo ku misolo ebitundu 25 ku buli 100
mu bana abawansi mu Kampala wokka. Kakati banga bagisalako tewali solution eyakomezaawo enyingiza eyo kitegeeza sente zeetemye mu kwetema kwe kwewola batopingewo onfuna olw'ebbanja lyeyongedde. Ekirala ekyokubiri China bwe mala okukola ekintu ekyo ne bafunira we balina okubeera n'eryoka deploying okwetooloola ensi yonna nti Abachina abali mu mawanga ag'ebbali abakolera China ng'eggwanga teri mu China akola nti nkola contract yange tyoba kampuni yange ng'omugagga ne bw'obeera ne kampuni gavumenti ejja nefuna contract mu Uganda twagala tukolera oluguudo gavumenti yekukozesa mwe mukkaanya n'okolera gavumenti egamba waliwo omulimu genda ogukole tugabanira wakati then neryoke kwata bano bageto youth ababeera mu makubo balonda bicupa biki ne balyoke ba deploy nga be bajja wano era Abachina ne bakola enguudo era ajja okukola nga gavumenti yegenda omusasula ye China abamukozi wa gavumenti kati nabanga ayongerewa ku China kati Abachina abali bweru wabweru wa China bakola ebitundu 39 ku buli 100 mu musoro gavumenti China gwefuna bali mu Africa wonna okwetoloola ensi yonna bakola ebitundu 39 ku buli 100 ku contract sente China zeefuna nti Uganda efunye contract ya Rugude Jirbawade abo bonna akola n'amala emyaka 5 gavumenti ye China nemuwa amaka nemuwa apartment nemuteerako buli kimu ne bamuwa emmotoka nadda mu bulamu bwe naye wano n'abajjamu ababadde bali kutopingako omusolo babagoba mu kibuga wakati kitegeeza nti mu myaka 2 gyokka okuva kati tuka 2028 Burundi yebadde ensi esinga obwavu mu nsi yonna Uganda ejja kuba ekwata kisooka anti wagamba nti ekyabagobesa mbu baleme kukyankalanya birime by'okulayira biki kati byawedde nsubire ngagenda kudda anti kati bagenda kikolanga ettima tunuulira amafuta beeyi y'ensi yonna amafuta gamala ne gakakkana bagamba okakana ate Uganda kyayongera kulinyisa bulinyisa ne bateekako n'omusolo ne ministry amafuta beeyi y'ensi yonna gaddamu ne gadda ku beeyi yaago naye baagalemezaayo nti gavumenti yaddamu n'ekiremezaayo ne gakatutambulira awo gavudde mu 4,800 gali mu 6,200 kati mu kifo ky'okugazaayo mu bbeeyi eri nnomu mu 4 baagaleseeyo ne gasigalirayo era awo tugenda otambulira era mujja otambulira mpaka mirembe na naku nti gavumenti yo terinaamu kisa ku Munnayuganda wa wansi tunuulira omusajja gavumenti gwe yakwata nga Munyarwanda ng'awa information nga bamuyita mugwira mu Uganda gwe bawadde obwa Minister of kati mwabajaganya na Arsenal Kyagulanyi yagamba mujja kiwulira mwabacakala ne Arsenal kati njagala mukimanyi nti abaana be basibira mu makomera bo abasesinga dda ebintu bino ebijja mu bulamu bwamwe ne babyogerako kati gavumenti ejatuuka n'ekiseera ng'egamba bw'okwana n'omukazi otuweeyo omusolo kyekijja ababyogerako bonna basibibwa goli seefu ate gwe bakutwala nakojjukira nze ndi seefu nnyo ddala tewali buzibu ate nze kati goli gavumenti ekutwala okoze eki era nawe oli seefu so ekisooka nti ebintu bino namba emu buli we mubeera mu bintu ebyekisiru kyovala gavumenti ebaleetera amateeka nga ga kisiru ate nga yo gagifunisa mwe nga mufa bufi kati mutunulire abantu be bamenyedde amataka amayumba be bakyamenyera amayumba ne kati nti bajja kumenya ennyumba nga tolina wodda tolina woolaga tolina kyozaako okitegeera mboola okuba gavumenti era esigale ng'etendereza ejje mu mawulire mukube ne mungalo mbu Museveni akoze mutandike basajja mivule bagamba osekose kaki tukirizibwa kuseka mu Uganda naye bwe mukwata embukuuli nemudda mu Arsenal ne Uganda tewanaba kubeera okuserebulatinga tujjako eno ennaku yonna ey'okumenyebwa ey'okugobwa mu kibuga kati ennaku bwe mwaserebulatinza okumenya kwakomye emisolo gyakendedde amafuta gagenda galinnya
naye obutegeera bw'Abannayuganda twetegekera na Champions League mu celebrating Museveni yajasigala ng'abagulira bibulldozer ebibamenya ate linda Champions League tugitwalo jalaba ate nze balinako obuzibu mwe mwongera okucelebratinga gavumenti Yoweri okuyisaawo ebyayo bwe weebuuze gavumenti kyekkiriza ebisiruwaza abantu nereka ebikulakulanya abantu empiira gya busiru amadiini tegalina namakulu si ddembe lyabuntu eryo ddembe lyabuntu tunuulira Kagame kati kambasooke mbamenyereko ne kino ekyemipiira Tanzania tebacelebratinze emipiira South Africa tebacelebratinze abo tebamanyi ssanyu Morocco ne Nigeria nabo tebacelebratinze lwaki ngamba bwendo South Africa 2011 yategeka World Cup yali 2011 2010 bategeka World Cup naye tebacelebratinze Arsenal lwaki ekisooka byonna Abannayuganda olw'okuba mumanyi emipiira mwe mulowooza nti ttiimu yekuza abawagizi wabula abawagizi be bakuza ttiimu Omungereza akola omupiira nowera nti Arsenal ekisaawe kigenda kujjula kituuza abantu batono bakigaziiza ekisaawe kituuza 8,9 ku 9 ku 10 ku 6 nfuna kakati bwowulira nti ekisaawe kituuza abantu 10 olowooza ttiimu yebeebasise oba abawagizi be bongera ogitunda edda mu myaka gya 1903 ku 1912 abazungu bwe batandika ttiimu zaabwe bebeewagiranga kati bagenda okizola ne bagamba nti naye wategedde ttiimu katuzitwale mu buddu bazuguze Abafirika ne bajanga batandika okujoyiningamu Abafirika mwe batandikira okuzuulira ebitone byabwe Abafirika abasinga obungi bali mu baseball France teri muzungu mu France amanyi omupiira nga muzungu France neryoka ekuŋŋaanya abaddugavu bonna ne bagamba mufuuse Bafaransa ne batuuma amanya g'Ekifaransa ne bawa obutuuze ne bafuuka Bafaransa naye ng'abazannya bonna baddugavu lwaki yakola bwetyo nti buli we babeerawo abaddugavu ne bakola ebyo ebyakabi ttiimu eyongera kukula Omungereza bw'akola omujozi n'agupricinga mulimu emijozi gye bakola naba nti Arsenal egenda kyusaamu t-shirt ereete mukala bwete osanga almost Africa yonna nga yerindiridde gy'emijozi gugenda okujja ne guba gwa $5,000 oli n'atunda enkoko gy'alina oba embuzi oba sente zakoze mu booda n'azigula mu t-shirt eya Arsenal n'agyambala ne weerabira Uganda Cranes bwe beezanya buli omu aba bakubibye omanyira gwatumalamu amaanyi okuviira ddala ku bakulu kyogamba ttiimu z'abazungu zo tezikolangako bubi katugumina ebyabazungu naye Uganda Cranes yatulema yo nze buli we muwagira abazungu baleetako tiketi nze kangambe kino okuwagira omuzungu at least mpagira Museveni mufirika munnange ngobulira facts nze sisobola kwa omuzungu ono kintu kyeyabakola oba muliza okukaddi bannange simanyi naye Tanzania bwe zibeerayo n'emipiira gyazo osanga ng'ebisaawe bye Tanzania bijjudde ebiboozi naffe tugenda Namboole ne tuwagira Uganda Cranes weebe egenda Samba ne twambala amasaati abaana ne bava e Buddu ye Masaka ne bava e Uganda Cranes yes ne bajjawo emipiira gya Bwakabaka kati Uganda Cranes terina bawagizi basobola kwenkana mipiira gya Bwakabaka walabeko final za Buganda nga zigenda mu kisaawe Namboole ng'ate Kabaka yagenda okugula Kabaka gyali ebisaawe bijula ne bibuuga bwe biti mu kifo kya gavumenti ogamba nti katuteekemu sente mu mpiira at least gino egy'Obwakabaka girina abawagizi bangi gigulumire okusingako ku Uganda Cranes ate Uganda Cranes gye bateekamu nayo tebagiwa kimala kwawabaddewo era bagiwa kimala naye nga baziise eno era y'emagogo yabagaggawadde mu hoteeri zaalina ozimanyi sizimanyi sente ze yatwala zokka sipiika ne bwe yandigamba mbuhamu si yampa magogo yampa kyali kimala so nti ttiimu ekisooka mu byonna buli wobeera ku ttiimu y'ensi yo ne mubeera mu kisaawe gavumenti bwegamba okukola t-shirt ezivaamu ne tiketi zemugula ze ziyambako abawagizi okutambula oba abasambi okutambula ne babeera confidence ne baba bagumu ne bagamba tulina okuluubirirwa eggwanga lyaffe okutulaba obutamalamu bantu baffe maanyi kati awo Uganda yandibadde Uganda Cranes ng'erina ebisaawe nga 8
olw'abawagizi simanyi kiki kigenda maaso mu ttiimu eyo kubanga minisita ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo gamba nti gavumenti kale gavumenti basuubiza buli omu oba emmotoka buli omu oba ssente kati bo bandikoze nnyo miliyoni 2 bye babasuubiza nalabako Tshisekedi yaguze zi TX nga oba owangude oba towangudde kasitoba mu national DRC team nga kuva ku kochi mpaka wansi kyokka nga basasulwa okufa obufi ne babawa ssente ne babawa mmotoka kubanga batuuseko nti Congo at least mu mupiira kati ne bwegenda ne bagikuba okubazaamu essuubi kubanga omuntu yenna alemererwa bageze ku AFCON naye okubazaamu essuubi babawadde amamotoka Ronaldo wuyo yagulidde abazanyi b'emipiira naye osanga kati ng'alanookero bwe bagamba nti bamutadde ojja kwesanga nga nennuwa tajirina kyokka ng'abadde muzanyi wa Uganda nga nennuwa tajirina nga n'amaka gaalimu nga n'omuvuzi wa booda agalina kyokka ng'oli akiikirira eggwanga tuli mu Uganda Cranes kyova olaba nti ebyo ebimu ebiremye gavumenti n'osanga abazungu bawangula Africa yonna olw'okuba nti bakyali mu diameter ne bawagira abazungu tetusobola kukula nze nagamba nti sayansi ekubisa mu Bayibuli emirundi nga 5 okuba n'ebintu eby'omugaso sayansi ku Bible ne sayansi owagira ki sayansi ate waliyo ekirala sayansi enesimu ogiraba eriko data kankolage wano kuliko data yako wifi bwenjijako kati wano bwenjijako wifi mba nomuzaako nekora naye ku Bible wifi bwomujjako olajja kuddawo Yesu kutulenjegere nyega just pace data deko okirege sayansi arambika bulungi nemulimu byakisiru mu Bible omuntu naverera nze okwata ettaka lyange nendiwa abakatuliki at least ndiwa mupolisi esiba abantu nengamba muzimbawo polisi tomanya gavumenti eri kujjukira omanyi lwaki street za Kampala ezimu zatumibwa abaddugavu nti bakolanga gavumenti ebya gavumenti kati olwosoma kitabo ki nze ntambulira ku bitabo ebyenkima enkoko embwa ebinyonyi amazzi embaata kapa birina ebitabo Katonda tabimanyi si bitonde bya Katonda ebizaara okitegedde waliwo birabyeko nekyaki kale so okukaba okuliwo buli omu naabeera ku Arsenal tagenda kubanunula okubajja mu buddu bwe mulimu kyekisooka ekyokubiri muleke kukaabya kajanja kati mbuuza Kyagulanyi bye bagamba kati temubirabye kati Kyagulanyi aliwa Kyagulanyi era akyali mu kulwana ate kulowooza buli lwana ajja kujja mu kamera era akyalwana naye nga bye balekerawo kati nekiro ekisanja yatugamba simanga yasooka n'agenda mu kooti n'awaaba n'amala musango n'agugjayo n'aguteeka mu kooti y'abantu kati kooti ya Museveni osobola ogendayo munofu nze olaba nze nalemerwa okufuna obwenkanyi nze era nze obwenkanya ndi bufuna nga nkyuse nze ndiyegabula ndiyejjulira kati ekisanja kiweddeko nga tulinda tumanyi waliyo akapya gumu 245 giweddeko kati nekiina eno kikyo tukitandise katolooza tukyalina essuubi mu mwami Kyagu kakati bwe nkuzaako emabega diameter etambula bweti naye ate ne mubaamu akantu kano kyebayita 20 years century ndi bw'otunuulira ebintu byonna ebizo bitambula okwetooloola ensi bikolebwa mu myaka 2 ekinene nnyo giba 3 kuka wansi otegeeza sikutegedde kati njagala kuddamu asi waliwo omusajja yazimba KFC yasupplying oba yasubmitting emirundi times 10 9 gino emirundi gino emirundi gye yagezaako okuwaayo epapula byoba proposal ze ng'atuuka mu bagundi gavumenti negaana nadda mu ministry negaana nadda mu bagaga ne bagaana nadda mu company nezigaana nadda wano ne bigaana n'alinda fayino ya naddamu n'atabaala gavumenti negaana nadda eno nadda eri naye lunaku lumu yafuna mukwano gwe nga bamugobye ng'alinamu kasente nga bano
nti abadde manager we Airtel namuwa ekirowoozo ng'oli alina mu kasente ke olwamuwa ekirowoozo baatandika project eya KFC kukakasa nti n'essaawa ya leero yemmere ne president oba kabakawo gy'ali ng'ate erwaza KFC naye emirundi gye yagezaako gye gino teyagwamu suubi teyagwamu maanyi abantu abasinga president Museveni we yatandikira okulwanira yatandikira mu G7 okufuna ebirowoozo mu G7 naye kuva mu G7 yatuuse ku buwanguzi mu 8 mu 6 okirege nti ojja okutunula ojja kweraba nti emyaka olomosere gyali gigendere otunula Bagaddafi barwanira emyaka 2 abaateekateeka eddiini bonna baagipulaningira emyaka 2 okuva mu 1800 okutuuka mu 886 otwatuuse mu 1900 nga ebirowoozo byonna babikuŋŋanyiriza emyaka 2 okuwandiika bayibuli then mu 1976 webaze ne batuzanyira akafirimu ka Yesu ne aka before Christ nti gino emyaka 2 gye gibeera mu limitation maama waava buto ng'akuwerera okumala emyaka 2 oba kitaawo ku myaka egyabiri oba omaze okuvaamu ekyomugaso kituufu onfuna essabo naawe mwennyini ova buto ng'olina ebirooto naye bwe ndikula ndizimba ennyumba bwe ndikula njatandika bizinesi bwe ndikula ndiwasa obufumbo okuwasa okutandika okwetegerera dayameta yaffe yonna okwetoloola ensi etambulira mu gino emyaka 2 Kyagulanyi yakesimbawo ebisanja 2 kuba president ate ng'abyesimbawo ng'alwana nga tafaanana bakulembeze balala nga mu kampeyini ze ali atiyagasa ali emigwa ali buli kimu asulebwe n'ekisanja kino nakyo kikyaliko akabuuza kayitirivu ate kiwedde nemuddaawo nemudaanekamba we yali muyaaye bamuwadde sente kagira abeeri waliwo nominations za Kyagulanyi ze nalabako lumu ebaatwala ebifaananyi biri ng'akyali kibanda wali kakiiko ku kisenge ky'akakiiko k'ebyokulonda awo nga ku internal affair ne babitimbawo byonna ng'omuyaya anyooka n'okunyooka ezaako vunza linnya politics alimu ebibaro bingi kyova olaba nti abatamumanyi bwamala okuwangula ate yaddamu kukola pate tosobola kubanga ku nsi kuno olina obuvunaanyizibwa okuwangula obwemupi okuweebwa obuvunaanyizibwa mu gavumenti kibanga okuzaala ozaala n'otandika okusaasaanya sente olwokusaba oba olina stress omukyala wo kiringa okuwasa bw'owasa omukazi n'abeera lubuto otandika kufuna stress za bintu 3 azadde atya mulabiridde ntya omulimu ngukuumye ntya okulaba ng'asobola okubaawo n'omwana tukiwa buvunaanyizibwa kibeera musanyu omuntu eyandibadde musanyu yandibadde anitamu eyakalekulira obuvunaanyizibwa n'agamba ponye pressure y'Abannayuganda obuweereza bwange bwakomyawo naye mwe mufuna obuweereza ne museka mwetaaga nakusiba busiba mama tayo mpozi ng'olina kyoyagala okuŋŋamba ekirala naye nze mpulira njagala kwerekereza ekiriwo mu byonna ssaawa ya leero sekerera ababakaaba ate mbasaasira ate lwaki obasekerera abantu bali mu nnaku oseka emabega eyo yonna nti abantu baze nga bafuna okwekyawa mu mawanga ag'enjawulo okunyigirizibwa okw'enjawulo edda bwe bakuza mu history z'abakabaka ababaddewo emabega bakulaga nti kankogereze nga kabaka wa Buganda eyaliko ono Muteesa nti Milton Obote yamenya olubiri n'amulumba n'akola effujjo kabaka n'agamba tojja kufuga abantu bange bubi kabaka n'ateekawo resistance kabaka n'agenda mu buwaŋŋanguse mbagaliza olunaku olulungi mweraba naye ekyokukola kasitanze mbabuulidde kale tweyanze nnyo tweyanze gesigenda kusukkaku wano ate olunaku olwaleero twozaayoza ndowooza abo bonna naye bawadde ebifo abayiseemu palamenti ejjo bizazimu ku nnaku ze nasoose okulabako ng'ejjudde okuzaama olunaku olw'eggulu nanti buli omu yakiise saagala kusukka wane namanya nze Stone M tusinkane mu video enaddako weyongere okusubscribe nga tugoberera abadde atulabira ku TikTok ogenda ku YouTube teekamu Prophet Matter video empanvu gye tugenda ogiteeka era n'eziriyo genda maaso n'okuba ng'oziraba kale